Abenju ya Tamale mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti baagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindaalo guno nguwe ggwe wennyini. Otubuulire ekikuleese. Ssebo Katikkiro, nzaani ayogerera ku muzindaalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja ne weeyogerera ensonga eno, era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya mulungi atulaba ku YouTube channel kwe tuli olunaku olwaleero. Ssanyu lingi nnyo wano mu Bulange Mengo. Oluvannyuma omanyi Katonda yagamba nti ffe tuli bandeemu era tulina okuba nga osooganye n'omuntu osobola okumwetondera. Olugero olutuukiridde ddala olunaku olwaleero omukulu Frank Gashumba bwe yeesudde n'ajja mu Bulange Mengo kulabika nti yeetondera Katikkiro ku byonna ebyamusobako, byonna byayogera ne bimunyiiza, byonna byayogera eby'Obuganda n'agamba neekubye mu mutima ngende neetondere Katikkiro. Era tuli mu Bulange Mengo, emikolo ejja gigenda mu maaso era tujja kuba tufuna okwogera kw'abaana babiri. Katikkiro ajja kubatangaazamu ekitegeeza ky'okwetondera Obuganda n'okwetondera Katikkiro, naddala ebigambo ebingi ebyakozesebwa omukulu Frank Gashumba ne Frank Gashumba atangaazeemu lwaki yasazeewo n'agamba nti mulundi guno asalewo ajje yeetonde. Kinajjukirwa nti gyevuddeko famire y'omugenzi Tamale Mirundi yajja ne yeetonda ku lw'omugenzi Tamale Mirundi, ebigambo byayogera Katikkiro n'okwogera eri Obuganda ebyamusobako nga tanakuva mu bulamu bw'ensi eno. So olunaku olwaleero ndowooza mu mukwano gw'enfanfe Frank Gashumba avudde n'agamba nti nange sijja kugenda ate mu ngeri y'emu ndeke ekikolimu ekinansigalako, n'agamba kanesitule nzije mu Bulange Mengo okulabika nti neetondera Oweekitiibwa Katikkiro. Bigambo bingi ebyakozesebwa nga voola Katikkiro mu myaka nga 8 egiyise babadde kabwanango nga tebakwatagana, tebafunangako kadde nga kano akabaddewo. Kino kiraga kifaananyi ki? Kiraga nti omuntu yenna ne bwanga osobezza otya, ojjukira n'omanya nti omuntu ono yadde namusobya nkyasobola okufuna akadde akagenda ne neetonda. Nga bava mu bulamu bw'ensi eno, oluusi oleka famire ng'ebonaabona, ng'ereka ogirese ogitagudde, n'abandi badde bafuna obuyambi mu bantu, n'ogenda ng'olese gaapu wakati waabwe n'abantu bolese ku nsi eno. So kirungi nnyo, kiraga kifaananyi kirungi okulabika nti okujja ne weetonda. Wano tuli mu Bulange Mengo, njaba nkulaga mu maaso awo oluvannyuma lwa meeting ebadde waggulu awo wewedde, then tujja wano okulabika nti Frank Gashumba naye atangazaamuko ku nsonga lwaki yavudde ne yeetonda. Nze Devotion Matofu njagala ate onegateko olabe ensonga nga bwe zitambudde. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukyekomenga. Inkizo mu ofisi ya Katikkiro weebuddwa eyo amuddiriddeyo Oweekitiibwa Israel Kazibu Kitooke, minisita wa Kabaka ow'amawulire, omwogezi w'Obwakabaka n'okukunga abantu. Ye munnakyaddondwa simanyidde ddala obanga omupiira gwabayisizza batya. Omwami Stephen Dunstan Busuulwa mumumanyi, mukozi wa Ssaabasajja Kabaka Muterefayina, tuli naye. Enkya ya leero nkyazizza muganda wange ono Frank Gashumba azze ne banne babiri bano, omu ku bo nga mmumanyi era atuukidde mu ofisi yange ntubaako bye tunyumyamu. Frank Gashumba ono namumanya dda, era mu ofisi yange ey'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise.
naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga Munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimwe biki tetwabimanyanga, naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano. Naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana ku nze era nga binjala, naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka, kati nga nze mukulu we ng'ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi. Era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza. Naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa, era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono omusajja mu Katoliki era Paapa ayitibwa John Paul owokubiri bulungi, omusajja yagala n'amukuba ekyasi mu lubuto Katonda amutte, naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Twakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba Paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ngamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi, gwe baayogerera obwogerezi, oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi, lwaki tetulunywa? Ne mugamba jangu, era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Nga bwe mumanyi mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi, era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Oli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba, naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atali erabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be. Kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga Muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo. Akulidde wano Kalungu. Era eby'ennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera, era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. Ab'enju ya Tamale Mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti babaagala kwetonda bajje, kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala
ebyobadde tekulabiramu bulijjo tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe gwe wennyini otubuulire ekikuleese. Ssebo Katikkiro, nzaani ayogerera ku muzindalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gashumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tulikya tujja kuddayo e Masaka. Ssebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda, tekiriiyo. Era mu histori ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba baddeyo e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringa ng'eya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne temulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako kojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kubanga namumanya bbanga ddene nga inalo faamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakola nga bayabanga olwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli mu Katoliki ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Ssebo nakoma okujja wano oba 2010 mu Boole eno. Bwe nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa e Kasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki? Lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Ssebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina Baganda babalangira n'Abambejja, ayina abaana be. Mwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu bwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Shaka Ddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogende Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize okuleetire ku bavandimwe wano.
mbakuleetereko bakole ki obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebiseko. Nga bwe muwulidde muto wange ayogera, okwetonda nkukkiriza. Era n'enkolagana eddewo. Naye n'abalala tobavuma. N'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino. Bwino yeetaagisa. Bw'ojjayo bwino. Oli yambuuza olumu. Ekyamazima yali ambuuza ku ggwe ne Tamale Mirundi. Nti naye lwaki tobaanukula? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja ne weeyogerera ensonga eno. Era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi. Era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi. Baga naye ddala Gashumba agenda ddala agamba nti azze kuzaawo nkolagana. Ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye. Katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Osobola. Waliwo abaagala njogere mu Luzungu. Makona naye ye muzzukulu wange ate ebya ddala ddala. Waawali kabonero omanyiiwe kabonero we bamuzaala. We are gathered here to receive my young brother here, Frank Gashumba, who sent a message that he was interested in coming over here to reconcile with me. I don't know that the word reconciliation is right because I never really had anything against him. To apologize should be the right word because I never provoked him to say what he was saying. Much of what he was saying was distasteful, as we all must have heard it with our own ears. But then, it's only someone with courage and a certain level of humility that can come out to say, what I did was wrong. I would like us to start moving on a clean sheet. And that's exactly what he has done. And I thank him very much for the initiative. And I hope going forward, we can all work for the good of the kingdom and for the country without undue rancor, without undue anguish or vehemence, which we've been witnessing over the years. So I wholeheartedly accept the apology, and I am ready and willing to work with him. He's my young brother. He comes from Masaka, Budu, and we've known each other, like he said, for quite a long time. And I hope it is gentlemanly that we, concentrate on the key areas. There are certain areas Gashumba talks about that are very pertinent. Social and economic transformation of the ordinary person. Those are pertinent issues which we must concentrate on. We should try to avoid personal attacks or personal issues which can only hinder us from discussing the major issues which concern the ordinary person, the people who are less fortunate than us. And those are the people we are expected to help, get better lives. And I think that's where we should concentrate. And I'm sure he will continue talking, of course. And I hope as he continues with his talks, he will be more kind and more considerate to the people he talks about. Thank you very much and God bless you. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomezza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba
ffe twaweererwa ssente za mmwanyi bakitaffe banyinamu akasente naye kavanga muki mu mmwanyi. Ssebo bwe twogerera e Masaka pezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente, abantu balinamu akaki. Ekirala ssebo Katikkiro mu mabaala g'e Masaka situkyayogera Luganda, twogera Luzungu. Kuba omuntu wano bw'ateekamu kenga ayogera luki. So weebale nnyo, weebalire ddala. Era ntwala omukisa guno kunga buli muntu yenna mu Buganda, at least beerayo ne eka 2 ezaki ez'emmwanyi. Beera newo n'ente awaka gy'olunda, beerawo n'embuzi, beeramu n'akantu akaleetamu akaki akasente. Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akaki akasente. Ssebo ekyo nkikwebaliza nnyo 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 nga gye nkoze eki. Ssebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze miliyoni 31 mu mmwanyi. Era naye ngenda myezi 2 takyankubira ssimu, ayinamu akaki akasente. So olina ekigamba nti enkumbi kuki ku bbega. Ssebo kyekyo. Sabire bwanga n'oluvannyuma tujja kufuna wabweru tufune ekifaananyi eky'ekijjukizo. Katonda omulungi ow'ekisa, otoberwe Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukomenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukyekomenga. Ssaabasajja Kabaka wangaale nga n'enkumbi ku bbega. Weewaawo ndowooza olabye ensonga nga bwe zitambudde. Oweekitiibwa Katikkiro atangazizzaamu n'ayogerako eri Obuganda, n'ayogerako eri bannayuganda bali batwegesa amaaso olunaku olwaleero, ne biki by'olina okuyiga mu kwetonda kuno kwa Frank Gashumba okulaga nti avudde neyeetonda bwenga munnayuganda. Olina gwe wali osobezzaako, olina gwe wali onyizizza mu ngeri emu oba ey'enjawulo, naye kirungi nnyo okufuna akadde niwekuba mu mutima n'ogamba kange neneetonde kuba nze nali musobya mu mbeera efaananidde awo, era kikuyambako okulabika nti ekifaananyi kyo mu public kikomawo. Omanyi ekifaananyi kifa ng'oyogedde ebintu bingi, abantu balina engeri gye bakutunuuliramu. Era kati kyemmanyi kati omukulu Frank Gashumba agenze nga awewuseeko. Weewale okutwekumirako na kusubscribinga. Mbeere bulungi, mweraba.